nali mu kifo kino nga ndi mu service bwali misana tukubwe nti nga saawa era nga bw'oziraba wabweru ng'enjuba eyaka ne baleeta abagole okubalanga ngenda okulaba omuvubuka eyali anjogereza ebiseera ebyo ng'ali mu layini neneebuuza teyali komoni nnyo wano tabeera wano tasiiba gwe temanyi omulanga waliwo ante myaka kulena nzize kunoonya Mukama bankwanye ndi mu mafuta bwe baba bakwanye muddu ebandala tambula weewulira oba mu nsi ndala sajja yampaana nga akawungeezi buli kiro nakuba amasimu nampaana nembeerawo nange nenkitegeera neŋŋamba wabula kyekyo kati ndi maaso ga Mukama amafuta gasobole okweyongera mba ndi mu kyaki ngenda okulaba kyu y'abantu emuleeta balina baweereza bamuleeta ngenda okumulengera ali wakati bwati he was an American height bwe namulaba omutima ne gungira nga ndabira ddala he's not a common figure mu bano baalimu baleeta bagole neŋŋamba ki ekigenda mu maaso ngenda okulaba enzikiza ng'ekwata kyaki eno batuuka ku kituuti eyali alanga oba yali aguliddwa oba bali simanyi kyaliwo naye yakwata omuzinda lunaga haleluya bannange tulina abagole omugole omwami kaaveeyo bannange yakyamawa n'alyoka amumpaanira ndi mu kibiina nkanula maaso ndaba siraba nga yeye yennyini ebyaddala ne bajjayo omwana omuwala katujjeyo omugole omukyala nga mweru oyo kyenzijukira bweru saamwetegereza kubanga nali siraba bulungi n'agamba kakati embaga eno twagala ebeere ya kitiibwa nnyo tusobole okulumya sitaani na buli kiramu kyonna wanje we nali nempulira eddoboozi nga liŋŋamba kwata ensigo osige mu mwana mule neŋŋamba kale ogwo omuzimu ngukutula mu linnya erya Yesu ndi mu bulumi amaaso tegalaba ate nkwate embu n'akasente akandi nyambye enfuneyo ecupa ya soda enyambeko okukakana ate mbu nkawaani ono agenda okweyagala nenga nsijja zimuwa nenga nsijja eddoboozi ne likomawo ne ligaa Viki kwata ensigo osige mu mwana mulenzi oyo nensirikirira nga bw'omanyi omwoyo omutukuvu agenda akusinga amaanyi neŋŋamba ye ŋŋenda okuwulira ekyawandiikibwa nga kigwa mu nze kigamba if you love me do my commandment Yokaana 14 nekigwa mu nze betu nenzijukira bwe neeyamanga eri Mukama olwo nga ndokoze nkuwadde obulamu bwange nkwagala nnyo buli kyonoŋŋambanga ŋŋenda kikola Mukama I surrender Mukama naŋŋamba waŋŋamba you surrendered your life to me obulamu wabumpa kati kwata ensigo bannange tebyali byangu mba nkyalwana abazisolooza ne bantuukako n'akabaasa kyenzijukira
nagamba Mukama mpe ekisa. Nga mpulira sikisobola nga nze. Ndi mulokole, nekumidde mu bulokole, njagala Katonda, nsiiba mutundwe, negendereza obulamu bwange bwonna, nga nebuuza Mukama kino kiyitawo kitya. Finally, simanyi bwe nagamba Mukama ampe ekisa, amazima gennyini Katonda ali riyo era Katonda abeerawo. Nempulira amaanyi agakwata ssente, nenteeka omukono mu nsawo, nenzija mu ssente, but of course mu bulumi, nenzisuula mu paasa. Bwe mmala okuwaayo ensigo, nempulira ekintu nga kinvaako, obuzito bwe nayina ne bukendeerako, tekyavaawo kyonna mulundi gumu. Naye nempulira relief, amaaso ne gatandika okwetegereza obulungi. Nensigala nga nwanagana ne Mukama. Omwoyo wa Mukama yandi kumpi nnyo. Nempulira nga ngamba Vicky, sonyiwa omwana oyo. Nangamba ku musaalaba, ekyampanguza omusaalaba kwali kusonyiwa. Abantu nali mbakoze obulungi, abalwadde baabwe nga mbawonyezza, abafu baabwe nga mbazuukiza, naye ku nkomerero ya byonna ne banteeka ku musaalaba, ne bannyambula, ne bampandulira amalusu, ne bankola kyonna kye bankola. Naye omusaalaba ekyagumpanguzisa kusonyiwa kwe nasonyiwa. Tebyali byangu. Naye olw'okwagala okusigala ne Katonda nasonyiwa. Nangamba ate sikusonyiwa kwokka, naye ogenda musabira. Ekyawandiikibwa kigamba, Matayo 5, ndowooza lutusomere. Tuli ku mutima, twagala mafuta agagenda tuyisa mu biseera bino, agagenda tusobozesa okuwangula ebiseera eby'oluvannyuma ebijjudde ebizibu ebizza otuwangula n'okutujja mu bulokozi. Gwe togenda kuva mu bulokozi, togenda kulemererwa, kubanga tuli mu kiseera ekyokulwana na buli myoyo gyonna egigolokose, tubeere nga tugiwangula olw'amafuta Katonda gagenda otufukako ku lunaku lw'okudda kwa Mukama waffe Yesu, lwe tulindiridde essaawa yonna atusange nga tuli bawanguzi n'okukirawo. Ebyambalo byaffe nga bikyali byeru, nga tekuli bbala na limu, naye nga bisaanidde okuba nga birindiridde okudda kwa Mukama waffe. Oyo eyakugobesa ku mulimu, oyo omuvubuka eyakuyiye, oyo eyatutte ekyapa kye eky'ettaka, oyo eyakoze byonna, omulabe wo yonna gy'ali, Mukama atugamba tuddeyo tubaagale. Si kubaagala kyokka, of course otandika na kumusonyiwa, bw'omala okusaba ekisa ekimusonyiwa n'osaba ekisa ekimwagala. Bangi nnyo tusonyiye naye ate ne tutaddamu kwagala balabe. Olwaleero nga ne bw'omusanga tosobola mmubuuza, olwaleero nga ne bw'afuna ekizibu osanyuka busanyusi. Tuteekeddwa okusonyiwa ate tuddeyo ku level eyagala abalabe, kubanga Katonda anoonya okukuuma emitima gyaffe nga tegiriimu bbala lyonna. Emitima gyaffe gikuumibwe nga gijjudde kwagala, because God is love. At any one point omutima gwo gubeere nga gujjudde okwagala eri abantu bonna, including your enemies. Ku luno lwokka abatuloga tugenda baagala, abatukoze byonna tugenda baagala olw'amafuta gano. Ate si kubaagala kyokka ekirala, agambye bwe mumala mubasabire. Lwaki tubasabira?
basobole okutolosebwa okuva mu buwambe bwe balimu, kubanga bye bakola bakozesebwa Sitaani. Ebiseera bya luvannyuma Bayibuli egamba tuli bakozi wamu ne Kristo. Wakati ng'abantu batukola bye batukoze, ffe tulina okuyimirira tubasaasire, tubeegayiririre Katonda abakyuse, Omwoyo wa Mukama abasumulule, omusaayi gwa Yesu gubanaazeemu embala yonna ey'ekibi, tubambule emyoyo egibafugiramu, tubatumire Omwoyo Omutukuvu y'abaafuga mu bo, basobole okudda mu senseezi zaabwe, batolosebwe okuva mu buwambe bw'omubi, nabo baveeyo mu nkambi ya Sitaani, bakomewo eri Katonda. Abalabe bo bonna bateekeddwa okumaliriza nga bategedde Katonda gwe wakkiriza. Bateekeddwa okumaliriza nga bakyukidde Katonda gwe wakkiriza. Olw'okubanga tuli bakozi wamu ne Kristo, olunaku lw'okudda kwa Mukama waffe Yesu ligenda okutuuka nga n'abalabe bo bonna balokose. Omalirize ng'ofunye engule egenda okukyusa abangi okudda eri Katonda. Bayibuli egamba blessed are the people abakyusa abangi okubazza eri Katonda mbu balyakaayakana ng'emmunyeenye. Gw'obadde olowooza okukyusa abangi kubabuulira njiri kyokka, n'okubala ebibala ensi erye ku bibala eby'obutuukirivu ebya Katonda, kubanga Katonda engeri gye yeeraga eri ensi nga tubaza ebibala eby'obutuukirivu, abantu ne babirya ne bategeera obuwoomi bwa Katonda, ne balyoka bakyukira Katonda gwe twakkiriza. Kati ng'oteekeddwa okusaba ekisa ekigenda okusonyiwa abalabe bo, obaagale ate obasabire. Bangi nnyo tuteresa obukyayi mu mitima, n'okyawa omwami wo, n'okyawa mukyala wo, n'okyala abaana b'omusajja, n'okyawa baliraanwa bo, n'okyawa buli muntu yenna. Gy'okomye okukyawa, Sitaani agenza akuziba amaaso mpola. N'okyawa ne bulaaza eyakuyiwa, n'okyawa buli muntu yenna, n'okyawa abagenda okwanjula ne bbaawo, n'okyawa era n'okyawa, n'otakoma kukyawa muntu, n'okyawa n'amannya, erinnya lya mujjawo ne bw'olisanga osooza busooza. Nalina omukyala yali mukwano gwange naye kati yawummula. Ng'alina omukyala gwe yakyawa, yayenda ku bbaawe n'amukyawa. Naye nga buli lwajja gye ndi ne mugaa sonyiwa omukyala, sonyiwa. Olunaku lumu ne mugaa tugende ku lusozi, oyo gwe nakoma nako siddangayo kutwala muntu mbu tugende tusabe ffenna. Mbagamba genda osabe. Twasiiba tusaba twegayirira Katonda 11 tuva ku lusozi, tukkirira olusozi tuva ku Prayer Mountain. Ebiseera ebyo byadda, myaka giyiseewo. Naye ebiseera ebyo ku Prayer Mountain waali ntambula, era twatambulanga paka ku Entebbe Road bw'oba ojjukira ebiseera ebyo. Nga tewali boda, tewali taxi. Yali sizoni eyo. Kati tuva ku lusozi, wano ku madaala we tukkiririra awo ab'ebigere, tusanga abakyala baali abo, nabo ng'olaba babadde ku Prayer Mountain, balina ebisawo, balina ebikooti, balina ebireesu, bambi ng'olaba bava mu kulwana. Bakooye. Omukyala omu kyavaawo oba omukono bw'ati. Ono eyali agivuga, yali mmotoka nnene ng'omuzigo. Ngenda okuwulira olusozi olunene. Ne mubuuza kiki ate? Nangamba ebyo ebikazi ebyo. Konze bibadde byayenda ku bba wange. Ne mubuuza kyekyo, nangamba gwe tolabanga bimufaanana. Tuva mu kusaba paka 11.
tusabye nnyo naye omutima tegukyuse. Wangi yakyawa ekikazi n'akyawa n'effiga eyeefaananyiriza. Kati oyo genda ku interview ng'olina erinnya lya mujjawe nga yali ku pano. Omwana omuwala n'atawaana nga bw'atuuka ewaka bw'ajja wano ne twogera bw'addayo ewaka n'akuba essimu anti gwawolereza kati luliwa kati lukomyewo luliwa. Ne mugamba ali mu kubajja. Kakkana, sonyiwa, guminkiriza, mwagale, tumaze okusaba. Waayita akaseera katono nnyo omwana omuwala n'afuna heart attack. Ne bamutwala mu ddwaliro ne bankubira essimu ne baŋŋamba she's admitted, ali mu ab'emitima ICU. Wiiki eyo yennyini nali sinnaba na kugendayo kwogerako naye. Ne bankubira essimu ne baŋŋamba afudde. Ne ŋŋamba ekiki? Ne baŋŋamba afudde. Banne ne tugenda tuziika omwana omuwala. Ngenda okutuuka mu kyalo ng'ebyaddala omwana afudde. Naye omutima gwange neebuuza alazeewa. Bassebo ne bannyabo Geyeena ya ddala n'eggulu lya ddala.